Ebigambo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byayogedde olwaleero nti Obwakabaka bwaddizibwawo naye tebulina buyinza era nti waliwo abatabwagaliza abaagala obbusaanyaawo era nti abantu abagaanibwa okuvuba ku nnyanja balina okukkirizibwa bavubwe kuba we bazaaliddwa era balina okubeera n'alaalika abaana ba Buganda nti no tebabongoota. Bino ebigambo nno bitabudde bitanudde aba NRM abawagizi ba Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye era abo abaazirwanako beyazirwana nabo nga bagamba nti ye Kabaka Byayogerako bituufu bwe baali mu nsiko okumuleeta olutalo lwali luganye nga Mwami Museveni lumulemeredde ng'atuuse n'okugamba abaana ba Kadogo baddeyo ewaabwe bagambe bazadde baabwe nti baatuubya baatulimba naye tukomyewo ng'olutalo luganye terukyalina gye lulaga. Naye bwebaawa Mwami Museveni amagezi nti leeta Kabaka buli kimu kijja kutereera bwe baaleeta Kabaka ne bakola endagaano okumuddiza obuyinza bwe nga akola ku mirimu gye nga bw'alina ogikolako Kabaka nga bwe kyali ekyo bwedda era endagaano eyo kwe yasinziira n'ajja n'azaamu abantu amaanyi abalwanyi n'abagamba nedda temupowa temudda waka tulwane paka tutereeze ensi yaffe kubanga baamusuubiza ebinene obuyisobaasobanye ng'obugulu bw'eggongolo era ky'ovola buli lwavaayo alumwa n'abyogerako nti bino twabyogerako naye tebinnaba kukolebwa lwaki tebikolebwa kati omupiira n'agusamba ng'aguzza eri Abaganda nti kati mmwe mulina okwetaasa kuba ne luli ffe twetaasa ng'Abaganda okulaba nga tajjawo gavumenti z'abamusibiramu bwe zaaliko kati n'eno bwe beeganya okutuddiza ebyaffe ng'eganya okutuwa obuyinza bwaffe bwe twateesa nti butulina obuddizibwa nafumwe mulina olukusa mmwe Bannayuganda okulaba nga mugijjako nga bwe mwakola ziri ate tufune gavumenti eneetuwa ebyaffe bye twetaaga. Ono nno mulwanyi yali mulwanyi mu lutalo lwa Yoweri Kaguta Museveni baalwana bonna anyiizeemu n'agamba Mwami Museveni omusango gumusinga ebintu bino byateesebwako mu lutalo nti Kabaka alina okuddizibwa ebye byonna era nti obuyinza bwa Kabaka bulina okuddizibwa obwa Buganda. Buganda ebenga yekolera ku nsonga zaayo ne Mwami Museveni akikola bakagenderere okuba nti agaana okukola bino nti ate n'abo baminisita baalonda ku kabineti ye nga bava mu kitundu ekya Buganda nabo balinga oba be baakolimira bwe batuuka wa Museveni bamutya bitalo tebasobola kunyega kigambo n'ekimu nti bannaye twagamba kino na kino tukikujjukiza tukikolebwanga wabula basirika busirisi balinda bulinzi musaala gwabwe tewali kye bakolayo. Awo omusajja ono si musanyufu agamba tebayinza kubakaabya Kabaka amaziga tebayinza Kabaka bubeera waseera nga abanja Byebateesa nti ekyo kisusse emmanya kisusse we kyandikomye tegenda kuba mmanya ya nkoko. Ebigambo nno bibasiikudde bagamba Mwami Museveni alina okweddako walina okubaawo ekituufu kyalina okukola okutaasa embeera kubanga Kabaka alabika anyiiddwa yeekooye okuli alinze bimutamye. Kale katulabe omwami ono Kadogo eyazirwanako abitugambe. Era Ssaabasajja Kabaka Mungu yayisiza kuye osanga ffe bamwada tetwandivuddeyo mu lutalo kubanga Mwami Nsereko nga bw'ojjukira nti wali mukulu wange naye olutalo waliwo lwaganira olutalo ne lugaana nno ng'abantu amaanyi gabaweddemu n'ebyokulwanyisa bitono amaanyi gabaweddemu naye ba master plan b'olutalo nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekyo yakola kirungi kubanga singa tebaaloote ekyo kugamba nti baleete Ssaabasajja Kabaka Munsiko mu lutalo ffe osanga singa ze mbuyaga. Tulekyo Kabaka nze mwebazanga nze twandibadde bafu nti nze okubeerawo kwange nga muwada n'okuba nga nkyasobola okubeera nga njogera Allah yayisiza ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda singa si ye emundu yali eganda ng'olutalo luganda. Mukwano gw'omukulu Omwami Moses Kigongo waliwo yayimirira mu kitundu ekimu n'agamba abakulu baffe bonna abaana baali bayingidde mu buyeekera n'abagamba nti muddeeyo bakadde bamwe bagambe nti baabalimbalimba naye oluvannyuma lwa Kabaka okujja mu lutalo abantu baafuna amaanyi mapya. N'olwekyo ebigambo bya Kabaka tubitwale nga bikulu ate n'abali mu buyinza olwaleero ekibiina ky'empagira ennyo naddala Pulezidenti wange Yoweri Kaguta Museveni musaba ajjukire kubanga ekinsi ekizibu wano mu nsi Uganda n'ensi yonna okutwaliramu be bantu oluusi okwerabira amaanyi g'abantu ge baba batadde mu kintu naye Kabaka yali musaale nnyo okubeera nga emirembe egiri mu ggwanga gino enkulaakulana eno esitudde enkundi embeera abantu gye balimu Kabaka ayinza okuba nga ali namba 2 oba namba 1 mu kubeera nti tubeera mu mbeera eno gye tulimu tetuganye mulimu okusoomozebwa kw'amaanyi naye ate ffe ng'abaali mu nsiko olaba nti kati omukisa munene okuba nga tukyali balamu kubanga omuntu omulamu yasobola okwogera omuntu omulamu yasobola okupulaningira famire yasobola okupulaningira ensi. N'olwekyo njagala kukubira omulanga abantu abali mu gavumenti mu buyinza
obutasuulirira bintu bya Kabaka Byayogede muddeyo mujjukire wa gavumenti eno gye yava bwe munajjukira gavumenti eno gye yava abo tebajja kubeera na bukyayi kubanga ffe bamuwada tukimanyi bulungi nti Kabaka abakitaffe tebagenda mu nsiko nti kubanga baali banoonya ssente olunaku lugenze mutya olunaku lubadde lulungi n'olunaku terubeera nkolubi bwe tujjukira amatikira ga Kabaka gatuzaayo emabega ffe abaaliwo nga tuli bato ate ne tugamba ne bano bato baffe n'abaana be tuzadde nti bino bye byaliyo gavumenti eno okujja mu buyinza teyava ku streeti z'e Kampala teyava ku streeti za Arua teyava ku streeti z'Embalala teyava ku streeti yava ku streeti zino ezaffe eza Luweero eza Sentone Kapeeka ne Masuuliti edakiika 18 ezakata ku ssaawa emu oyo omuwandiisi mawulire ate omwana wa balwanyi era nga naye abadde ku mukolo gubaddeko abantu bangi kkiriza bensobodde okulaba naye Honorable Muwanga Muhammad Mwanga Kivumbi omubaka w'Ebutambala ssentebe wa kabondo ka Buganda Parliamentary Caucus Weekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba naye opposition naye mulabyewo mbadde ntudde ne Betty Nambozi Bakireke yabaddewo abadde Betty Bakireke obadde Road Mayor Elias Lukwago omupuliza w'e Kampala mundi w'ekibuga abaddewo nengedde ku Honorable David Charles Karwanga Obusujju Idaman abadde ayimba Idaman ayimbyemu abaka Parliament bankoze bulungi bijjo mbadde mbakoola n'abaddewo Buganda Caucus nkoze bulungi kubanga Buganda Caucus made by Medi Sereko nkoze bulungi Mwanga Kivumbi abadde Nakambye Tibo Mathias Mpuuga abaddewo Betty Nambozi Bakireka abaddewo David Charles Karwanga abaddewo buli gwensoma omubakawo ng'owulira abaddewo Yusuf Nsibani Wakuta South abaddewo Nende Brenda Nabukenya naye abaddewo Aisha Narole Kabanda naye abaddewo Teddy Nambozi w'Empigi mulabyeyo Betty Naluyima mulabye tufulumye naye ku mulyango gw'omukisenyi nengedde Nabukera Nifa omwe mukono nengeddewo Nakimwero Christine Kaya bonaku abaka ba Parliament nengedde Kawalya Bubeka abaddewo Kayemba Solo naye abaddewo abo nambakawo gwenkubulya bw'ensonda okula kwa bomba manyi ndabe Honorable Kiyaga Hildaman abaddewo Semu Joseph Mulenga ayimba kaswira ku Italia onamunengera nga azikira Semu Musigoza abaddewo Ali Mayanja Sebonya mulengedde Honorable Abed Gwanika mulabye nga kutebendera Hildaman nga kutemanvuli Hildaman nga abagala okuwerewa abeene Abed Ngolati abaddewo Katabazi Francis abaddewo Honorable Kayino Fred abaddewo nyengede Honorable Matovu Charles MP Busiro South naye abaddewo Abdullah Chwanuka Hildaman adayimbya ne mulenga naye nga jadi kidaawo Honorable Joyce Bagala abaddewo Muwadanko Nyingi abadalinanye Kawalya Flavia Nagabe Kalwe abaddewo Sanja Patrick mukama wange wadde ayogera omutaka Namwamu Mulenga ayimiridde kubanga omutaka Namwamu Wakobe n'Ensanja Kayongo Patrick abaddewo asuse mukama waffe ng'ayogera Sekitoreko nengende ku Francis Butebi Ezake mulabyewo Honorable Kabuye Frank mulabye Kanike Ronald Evans abaddewo buli mbaka bulijoli eyo omulonzi buli mbaka wo abaddewo ensonga z'abeere ne bankoze bulungi badde bangi mulabye Kanike Ronald Evans mulabye Nantongo Rose Fortunate mulabye Richard bamwogeddeko Mulenga ayimirira Shami Malenda zaawo n'ambuuzaako mbadde ntudde ne Walukaga Meya ne Mr. Semakula ne mugamba tebafukamira mu lubiri tebafukamira gwe Malenda kiwulidde bafukamira bino bikafukamirira Malenda abaddewo Kanso Matovu Charles omubaka abaddewo Serukenya David mulabye Mukasa Rosias abaddewo Nakabi Juliet Kakande abaddewo na Kimuli Helen abaddewo Sekera Dennis mulabyeko Sekera Robert naye abaddewo Alan Sewonya na bamusoni mulabyawo Serubula Steve naye abaddewo Sentai Muhammad abaddewo atwede ku salaamu awo ndabe ku Kayima Musoke Nsereko yadalinanye olimo ne kugamba Honorable Lwabaga North Matia Longa Banika abaddewo Nagan Road Mayor abaddewo Zahara Lwirika Kesi Speaker abaddewo Honorable IGG Betty Kamya wadalinanye Weekitiibwa Jesse Nambosa Sebugwawo State Minister wa ICT abaddewo
chofa togabye simona omwanyo muganda wafuoyo chofa togabye Kabuye Joseph abaddewo nengende meya wange Uhuru Salim Subuga abaddewo kameya Kampala Central Frost Namayanja tuwade naye wakati masugabe no meya wa Masaka municipality abesoodde okulaba abaddewo olwale okutuusa abaddewo okubugiza beene bona bukiyaga yimbi awo tuyanze bene ebirala mwana kumyo bajja kutegeeza tuuliza besoodde okulaba omanyi Uganda nkuluse wali kwendesera gugolebye wasinga kwanze ikoze ayimbanda abantu bali nesigamya nti bane bakigatto bakubuli bantu mulabwe nti badene akuliya busiro yani akuliya busiro saza lyusiro sebwana nerinyali sisiriza badena ya ese so mwami mkulu wange ekise ekizibu mu Buganda bebafefe nyine Abaganda kubanga ebiseera ebisinga tutya okwogera amazima ne tutya okulaga government ekituufu ne tutugibulya ne tutya okutugoba ku mirimu ne tutya okwavuwala nti banaga ku mirimu ogenda kwavuwala ogenda kulyaki naye ate omuntu n'atabala nti emyaka gyowangadde mu nsi negyokoledde government gyowangadde yinza okubanga gye mingi okusinga gyokoledde mu government kubanga mwami Museveni omukisa yali agutuwaddeko era singa bino byonna Ssaabasajja Kabaka byayogerako byateekebwa dda mu nkola naye ffe abantu okwetiiririra olwali wadde cabinet minister tulinako abantu batono naye tusobola okuzimbirako singa babeera balina omutima ogulumirirwa Buganda n'ogumirwa abantu ba Buganda n'okwagala ekitundu kyabwe kino nga Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda okugenda mu maaso tusobola okuzimbirako abo bonna babadde awo buli lwamande batula ku cabinet chairman wa cabinet bamutayo Kaguta Museveni vice president second bonna batula cabinet uyabeerako yakola ebirimu gye naye kati nga nti abaliwo tusobola okuzimbirako batula ku cabinet naye wano omuntu okuvaamu ekigambo his excellence ekirimu abantu ba Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Buganda kyekino abantu tebasobola naye bw'obayita ku mikolo egyo bajja ebirala byonna kale tusobola okugamba nti ne mwami Nsereko n'ekya ssente n'owulira nti Katikkiro buli lwasituka gamba tubanja gavumenti ya wakati ssente nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bakwata ssente ne bazimu taziteeka mu nsawo kuba Kabaka si mwavu wabula ayamba ffe n'ajjanjaba abakazi baffe fistula n'akola ku buno abaana abasikoseozi n'akola ki naye nakyo ne kibalimu okwatula kubanga beeguya mirimu kanzije katono ye tukyali na kadogo eyalwana ne mwami Museveni Munsiko mu myaka gye86 agezaako okutematema nga baali babwagala munda ne Kabaka zayogeddeko leero nti bino biganya okutereera lwa feffe nnyini oba Abaganda abakolera mu gavumenti ya mwami Museveni nti be batya okwogera amazima nti ABCD Kabaka yasuubizibwa bino na bino lwaki tebikolebwa ne mwami Museveni n'afunirawo omuwaatwa wazinira guddiikudde kuba nammwe temubifaako emirimu kyenkubulira singa baali babwagala munda ne kungulu ebintu byali baddewo lwaki ambuuza ekibuuzo kino nga tebabwagala munda naye kungulu tebabuli ekibaleese awo banandaba batya naye omukwasa microphone abeeko ne byayogera obongo bugera mu State House bangobye ku mulimu kakati fe abaana babalwanya ebintu tubimanyi oba tulina ssente oba tuli baavu oba tuli tetutya na kufa ekigambo okyogera nga bwe kirina okubeera abaana babalwanyi babasasula ate batusasula wa mwakola ki nedda ssebo ebyoga kwogera nga Bwanika bwe yali wano n'ayogera nti simanyi banaasasula Bwanika yagamba terukomye Bwanika abalwanyi be baleeta Bwanika palamenti yali bwetyo bagenda mu 10 Lulamba gavumenti ezaaliwo zaali zisoloza omusolo ogwo gwe bafuna baali balwanyi bakitaffe bakadde bafe ab'omu Luweera abawaayo ssente abawaayo emmere bana abalwanyi mmedde okimanyi tebatukirako mu maka ga mwavu ffe twali baavu Sebuliba yali mwavu Lisa yali mwavu balina ssente naye batuukira waffe genda obabuuza bakyaliwo abalamu kakati ffe kyetusaba pulezidenti wasajja nno bamusuubiza emmotoka pulezidenti akasiimo namusuubiza emmotoka genda bagikuwe nakyo be yagimuwa
Wasajja. Buza nacho bemukubira simu. Ebanga lya malanga lya ewa president. Siya muwa motoka yi. Museveni ne Sale. Basulanga wa Museveni. Basulanga wa Wasajja. Lumbali bakubidde nabo gabali mu bateesa. Bomu bali bateesa. Bomu nejene bomufumbi. Nyo musajja mukole na mwaka simu ke ne mukakutogera. Ne muganuka mu. Tyamuwanga motoka yi. Tebajimuwa nacho bete yajimuwa. Yava mu office je yalimu nagenda mu ndala. Ngaganya okumuwa musajja mukuru motoka yi. Mutwale wa Chefatugabi. Chefatugabi China byayino kutereza. Ekino medi nkikubulya nti president abana abalonyi abamu balonda bote bamanyi lwaki abalonda abamu baloza nti balondebwa kubeera na ati ze kyenkubulira yali atambuddeko mu Luweero nakunganya abaana babalwanyi kuyimbulira nze mbeera mu Luweero kati mbu agenda kutambula mu Lujjo ng'anoonya constituency omanye ekizibu ekiri wano ekirala kankikubulire be bantu okulooza nti ojja kuwabula gavumenti oba obeeko ne byoyogera nga weegomba kuba memba wa parliament obanga wegomba kuba meya obanga wegomba kuba LC5 lwaki abantu balina endowooza tunze nina okwogera ebintu ebirimu abantu kubanga era kwesimbawo eggwanga kyekyonoonye eggwanga lino si banuupu si ba NRM omuntu olwogera naga nti nze kati nfunye constituency bameka bozimbye wano mwatandika CBSN Ssaabasajja Kabaka yatandika CBSN mu 1996 ne mutandika program ey'ebyobufuzi etaaliwo mu Uganda bwene mugezi Mulindwa Muwonge singa mwali mwagala kwesimbawo temwandifunye constituency naye temuzimbye nze mbeera mu Luweero kati mbu agenda kutambula mu Lujjo ng'anoonya constituency omanye ekizibu ekiri wano ekirala kankikubulire be bantu okulooza nti ojja kuwabula gavumenti oba obeeko ne byoyogera nga weegomba kuba memba wa parliament obanga wegomba kuba meya obanga wegomba kuba LC5 lwaki abantu balina endowooza tunze nina okwogera ebintu ebirimu abantu kubanga era kwesimbawo eggwanga kyekyonoonye eggwanga lino si banuupu si ba NRM omuntu olwogera naga nti nze kati nfunye constituency bameka bozimbye wano mwatandika CBSN Ssaabasajja Kabaka yatandika CBSN mu 1996 ne mutandika program ey'ebyobufuzi etaaliwo mu Uganda bwene mugezi Mulindwa Muwonge singa mwali mwagala kwesimbawo temwandifunye constituency naye temuzimbye Chefatugabi China byayina okutereza ekino medi nkikubulya nti president abana abalonyi abamu balonda bote bamanyi lwaki abalonda abamu balooza nti balondebwa kubeera ati ze kyenkubulira yali atambuddeko mu Luweero nakunganya abaana babalwanyi kuyimbulira nze mbeera mu Luweero kati mbu agenda kutambula mu Lujjo ng'anoonya constituency omanye ekizibu ekiri wano ekirala kankikubulire be bantu okulooza nti ojja kuwabula gavumenti oba obeeko ne byoyogera nga weegomba kuba memba wa parliament obanga wegomba kuba meya obanga wegomba kuba LC5 lwaki abantu balina endowooza tunze nina okwogera ebintu ebirimu abantu kubanga era kwesimbawo eggwanga kyekyonoonye eggwanga lino si banuupu si ba NRM omuntu olwogera naga nti nze kati nfunye constituency bameka bozimbye wano mwatandika CBSN Ssaabasajja Kabaka yatandika CBSN mu 1996 ne mutandika program ey'ebyobufuzi etaaliwo mu Uganda bwene mugezi Mulindwa Muwonge singa mwali mwagala kwesimbawo temwandifunye constituency naye temuzimbye eggwanga lyammwe lwaki buli muntu avayo naga nti nze nina kwesimbawo ngenda kuba chairman ngenda kuba MP abannabyabufuzi bawano batulimba nnyo bakulembeza nti njagala Buganda naye ng'agenze kola sente mu bigambo byaliisiza abantu ate abantu ne bakyawa gavumenti eyandi oluusi eyandibayambye alina gavumenti nayo netukyayiramu nga nayo tejjukidde wa gye yava nolwekyo njagala kusaba ekitiibwa president nze simwekwekera nze mbulya open akomyewo omukwano gwa Buganda n'enkolagana ennungi eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bamubuusabuusa amacwa ne bamubuusa nga mutwala Kaluma ne bakola eyo ne bakola biki omuntu mu mupiira medi gwoli wa Arsenal tebakubbako makkati n'olama osobola okuwangaalayo ne bamala ne bakkuba abantu bonna bali wano mu Buganda wano ffe tuli bagezi kyenkubuulira ate tugumira buli mbeera bakadde baffe baagumira okuva mu 6 paka 82 mwami Museveni yajja emaswita n'abeegattako ejjegiri emyaka emeka Ssaabasajja Kabaka najja mu lutalo n'agumiikiriza paka lwe bamutikkira mu 93 nga wayise emyaka emeka gavumenti weeri najja nga bamudizaayo kimu ku kimu najja nga akwata kino kyogera nti ffe tuli bagumiikiriza n'ebintu ebimu abantu balina okumanya emikago gyabwe gyabaleeta mu buyinza n'omugabo gwa Buganda omugabo gwa Buganda nkugambye nti abantu olina okumanya omukago gwo media omukago kintu omuntu akumanya bakumanya enkolagana ne banno yabakumanya olunaku lumu twali kati kamwe wafaawo ni ku mukolo n'entabuka ng'ekkuba eryo bbinyo muto obugalabuzi n'akwata katamina kakasuka mu SFC
namenya bajjeno nenga tugosonga mu bubiri wa tata wange gobonzi tanzitanirwa kibera mwene embeera embi twanga ffe tetwandibadde wetuti omugabo gwaffe gwe twetaaga nga Buganda ffe kasita Kabaka agamba nti ate kankubuulire omuntu ayagalwa abantu emiliyoni mmeka n'olinda bano bamwadde bugenda okuwa ssente bamobilizinga abantu nga Ssaabasajja Kabaka bonna omukola ebintu ayagala ajja nti gavumenti yeebale ojjukira gavumenti yamudiza ekyapa ky'olubiri statement ogimanyi Kabaka gye yakola ne Katikkiro akyogeddeko omuntu agamba nti Kabaka bwe agamba nti weebale kimala ako kaba kalulu kakati bana abakuba mwami Museveni bali wano balinga kana akawuka kalya lumonde kajja ne kabika mu musana ne kalinda obule bw'enkuba ne kakka wansi ne kali omumonde kabika wano ku kungulu ku kikata kakati bali wano twatogera bino ebigambo tubafuuyira ffe ebigambo byaffe bikolanga ddagala kati bafuuyira mwami Museveni azuukuke bajja kumukuba tosobola kuzanyisa muntu alina abantu miliyoni 10 tosobola bino bagala ne bakutwakula mu constituency eno tufuna ba constituency ebyo tebikola president alina okumanya nti ono Kabaka nze namutwala mu lutalo era ffe kitumugamba nti omugabo gwa Buganda najja omuntu mwami Nsereko omuntu yeewayo najja mu lutalo nga bwe walulaba kubanyanya kubakinene agamba nayingira kama mbaya paka makulu bita natambulanga atambula bwati oyo bomuzanyisa nasala okulwa abantu ekyo yakikola kulwa abantu benensiye nokwagala emirembe ni lwaki acha esawa ze myaka 3 mu 5 na myaka 4 obwachalu yasobolo byakyasobola okugamba nti kino na kino ku mukolo Kabaka n'abeerako nakyogerako kubanga president bwatuwa vice president bwatuwa prime minister fe bamuwada kitumala bwe tulina ensonga tugenda wooyo fenga aba Buganda fenga abaana b'abalwanyi nti obo tuwadde tugenda we tutujja kutawanya nnyo neno tukukubanga ebifo ebinene totuwaddeeko n'ogenda abunyolo bakola ki mu gavumenti mu n'ogenda engulu abatusala balina ebifo bimeka kakati ffe tuna president okumulaba bakutuma Boston ku bigere nga tomulabye n'ebino ebifo bituyamba okubeera tusobola okutuusa obubaka bwaffe ne Kabaka naye bwabeera ku mukolo nga guno akubako omukulu munnaakaama n'akubako omuntu wakamala nga wayi kino okirabye otya naye n'atula ku mukolo nga tukuliko bifo bibiri by'amaanyi okukunyigiza president okumubuulira ate omukisa amala n'awuliriza ne bwe kitwala emyaka 10 ba 15 mwami Nsereko olingamba bwe tubeera mu Kabuli ndi kujjukiza naye bwe tulibeera abalamu nakyo ndi kujjukiza tosobola kubuuka makkati n'owona bakuba omupiira Kadogo wa NRM wa NRA mulwanyi yali Munsiko ne mwami Museveni atabuse agamba mwami Museveni esaawa yonna bandi esaawa yonna ayinza okuva mu ntebe bw'aba akyabiyita byamannyo wen nti abali mu mulimbalimba mbwa ayise mu Kabaka amaaso byasuubiza Kabaka agaana okubimuwa balema okumuwa byabamusuula essaawa yonna yandiwulira ennume y'ekigo ng'etuuse yayinza okulowooza mbu nno w'amaanyi nnyo naye ate nga abaamuwa amaanyi bali mu Buganda eri baali mukkitiza nabo nti tebaaliyo mu lutalo tebaalwana yandibadde atereera nadda mu layini abaana b'abalwanyi ba Kadogo tuusa lutevudde mu katubeko nekyo tukola abantu balina okutujjukira tukaabye masuulita ne twegayira mpandisa mbali wamayitirivu tubane tufuneyo factory wakiri eyambe ku bavubuka bano abavubuka bangi kubanga emirembe bwe jjajja mu ggwanga abantu bangi bazadde abaana ate amataka ne gakendeera nze ndi presenter byonna byeyogera nze mbaddewo twayina vice president Kiseka yali ki vice president Kintu Musoke prime minister Sibambi prime minister twayina Kintu Musoke Kiseka Sibambi twayina Bukenya vice president Boba atuwachi lwaki ogamba Museveni Boba atuwachi anti kinjagala okuteeka Boba atuwachi kankubuulire kankate ogenze mpola prime minister Kintu Musoke Boba atuwachi prime minister Kintu Musoke Museveni omwagazaaki boti batiza tuwa alindako prime minister Kintu Musoke gwo bamenye n'omukwano gwo bavuga entebe nga gavumenti emujjeko emmotoka Kiseka na Musoke sawe nga talina bamugobera mu ddwaliro
nzina mutwala mudwala ebungereza bayita Houston nadda ku nzina muvuga nkono kange ne mujje mulago ne mutu n'okudda nzina mule kakati abo mulimu omunene gwe tubebaza gwe bakola ze meetings ne zatuula bajjukiro bakabaka bayita tule mu kufuna bo watu wachi mu kisanja kyabwe kye bakola abo ababiri nti bateesa bulungi ani nani mwami kintu musoke n'omugenzi kiseka mu kuzaawo bakabaka baffe baali basaale kakati bano babu Kenya nawe era nabo tulina kye tubavunana kye kyensoso okugamba nti batya okwogera amazima nga bali maaso g'omukulu ne babeeranga emimwa gye basibye kubanga Bukenya olwayo nabino twandibalira tetubikaaba wadde byonna weebiri nti bali tebakola osanga bano abaliwo baba batuwadde banasobola okutuusa ensonga kyova olaba nze bwe baba omuntu obwa minisita tebabawadde ye baba bawadde ekitundu ekyo alina okwogera ensonga z'ekitundu naye kankutaasi kinti wasoose bano boogera amazima abanyiigira nofa abanyigire lwaki temutwagaza tubeere nga ffe ba president ng'ali wawano biri ayinza okunyiiga kuba naye muntu nsaasira giribati namugati wa kino buganda kino naye lwaki tebatwagala tufune muffe president wano tugende mu president yebale nti yenze nsereko nti kikindi constituency yange masuulita twagala tuwa oluguudo lwa kolansi nitusabye oluguudo lwa kolansi okuva eka kiri kutuuka Semuto ebisanja 5 y'emyaka 20 giribati kwali nga yaliko nga vice president ewaffe gy'abeera gwe gy'abeera ewaffe naye kitwalwanira kati ndi waffe constituency yeninye ku mwongo oluguudo okuva eka kiri okutuuka Semuto ku roundabout twagala kolansi kitu emyaka 20 buli mwaka obeera mu budget nendowooza nti watwala badde tubeera tufune president waffe nga ffe tugaba muwadde nga ffe tugaba nange nkyagala nnyo buli omu akyagala nnyo kakati nasose kunenya abantu ba president bazaatuwa nze mbajeereza nti abanyiigira n'abagoba kye natandikireko nti beeguya emirimu bantu kati ffe tetuliiwo okolawa tulima ennyaanya ne zifa tulima emmoga abaana baffe ne balya ogaba ki masuuliita tetuliiwo naye tujja ne twogera ebituufu ogaba ki ani agenda kugaba mwami Nsereko abantu baveemu ekyo bakugoba olw'ensonga gye wayogedde nga ntuufu ne mukabuli ala ayinza okusaasirirako nze kati byenjogera bituufu abasajja baddira kankubuulire bali bakuwadde bataano babaddewo nga ndi mulamu kakati no bone batuwa katunuulira ogenze Luweere olaba ekalule wano wasuulire waddukira mu maje ekalule ye yali main egenda paka Ngoma kati gavumenti bwe yayisa nti ate egenda kukola kubo yasalako kino ekitundu kyonna ekyekalule paka Nakaseke paka Kiwoko n'ekisalako kati ekola kali okuva Engoma ejekaguse wano wa Luweere naye nga bwe twogerako nti bano basayida bumba abo batuyamba kitono bakidduma kuya batuyamba kitono kati nze ngamba president tuwowe ebifo n'ebitundu byaffe obimanyi obuzibu bwawe kugamba president tofuna owaffe wano oba muzimbi abakulembeze nawe nakyuka nkyogereko gwetuliiwo nedda gwetuliiwo mwami Nsereko gwetuliiwo kakati kyebayita okuzimba obukulembeze mu Buganda kye tulina okukola naye muddira abantu amaze okuzimbibwa nze siwagira nnyo Lukwago siwagira nnyo Sibambi Byayogera siwagira nnyo ono gwatwalanga ne muli ekyennyanja owekira simuwagira siwagira nnyo naye mulimu ebigambo ku 10 boogeraho ebigambo 7 nga bituufu byoyagala kubanga njagala nnyo abantu ababuulira amazima aboogera ebituufu ne gundi yakyuseemu omwana w'omulwanyi owawani waffe wano Nansana municipality omutegedde omwana w'omulwanyi ajja wano buli wa 6 yakyuseemu naye ayogera birungiko abantu gavumenti balina ogibula ebintu ebituufu sigamba nti opposition ayogera kyamu nedda gavumenti ejjemu ewulire era nze nvumira ne sekuvumira yenna omuntu awamwami Museveni amagezi nti nafuya oluuyi ogamba Kasule Sebunya naye yakyuse naye ayogera bituufu era tuvala bwe ntusa nokubuza entebe ya bedi ezo ngamba atula ngivuddeko sijagala nze ntula ku ntebe z'abantu abasobola okubuulira abantu nga tebakyukakyuka kanzije tusa lutwevudde mu katu Mbwabedi omwana w'omulwanyi aganye okutula ku ntebe ya bedi bwanika nti abedi bwanika
akyukakyuka mbu mulimba ebigambo byayogera tebiyimirira tabyeyimirirako mugamba mwami Museveni tambulira mu bulimba bwereere kale zambula zigenda maaso ebyo position mu biteeka wali mugamba mwami Museveni oluwa bibi byawedde bambe parliament tuli wetuti gwe president kubanga nibabuza wisi president waffe naye nga sente ezikunganyizibwa mu URA nezigenda mu ggwanika lya Uganda ze bafunwamu omusaala naye ng'ono yalonda bali bonna abazikunganya kati kyemba nyingira kino nti ebyobufuzi bibanga biwedde mbiwe nti akalulu kawedde emyezi 6 buli maaso etolizi mwekunganye mwenna baani mugeni mwami Museveni twakwagala mu kibangirizi ensonga za Buganda zino lwaki tubeera bwe tuti nebo bafuga ekintu kimu fe president ono president waffe emyaka 5 negigenda emirala 5 negigenda emirala 5 negigenda ng'omusajja yeeyongerayo so gwabadolooza nti okulonda bwe kuggwa obukyayi tububala nti myezi 8 buba buweddewo bukendedde namboze kuliramu semujunganda abedi bwanika abenaalem bonna speaker tuganda mu state house mu lujja hotel africana tuyagala president wa Uganda watu byakalulu ne tukulise oba tugeze mu court esazeewo nti akalulu akawangule ninga watubye ebyo tubiteke wabadi fenga Buganda utugamba ki ono muwanga kivumbi yakulembedde naye bano baddira ekigambo nti woteesa ne mwami Museveni oba oteesezza na mulabe ne bakisigane mu bantu nti omuntu gwe basanze ne president oyo temumuwa akalulu kyo kitubonyabonya wano ekitubonyamu kiri nti ekyo bano kulemera kwekyo nti boyogera ne Museveni nti oyo temumuwa akalulu ayogera n'omulabe kwe kufuula Museveni nti mulabe ku muntu wa bulijjo nga te Museveni alina ebirungi bye singa bano betulina kubanga gwina bambe parliament bameka nze omanyize sirimu ebyo byamwe bya nupu simanyi nonda wa nupu simanyi nze nonda muntu asobola okuleka Museveni wali gwe ngamba nti oyo ye asoka abeereyeeyo aterereza embeera naye singa ekyo kyaliwo mu kwatagana ne bateekongera wawulira Lukwago ne bamuteekako Lukwago salamu zimbidde ennyumba kirimu kikyamuki bayogera ne sale kirina buzibu ki amisiriko ani atasavize mu gavumenti ye ani nannyiniyo mwami Museveni ebitongole byonna yabitwala ni atakimanyi watagala obeere speaker obeerayo speaker yalina ekisundiro yakisiba yakita abantu balimbalimba nti gavumenti anti kati wagiro waffe yajje alwa anti tulina okuteekateeka omukulembeze so si muntu awonya akisiri nota nti ojja kwesimba ku Museveni naawe abantu bawonya akagaali ngo ganti ngenda kwesimba ku kifo kya kyamaani abantu bali bakola firimu bali mu kukola ssente ng'ombuulira ebyo naawe balukwaga abandi badde bagamba nti abo mubazimbye ate mubakubaakuba waliwo abantu oboolaba bwotuna mukulu mpuuga nze siri wanubu naye wali statement zakola ng'olaba nti really musajja ono ayogedde ensonga era Nabbanja yavaayo n'amuyingiramu awo nga yagala simanyi biki bigenda kujja Nabbanja ne muwandikira article New Vision nemuga Mpuuga otawanya waaki ebintu bibalamye okulambula mwesuba bwesuubi ku nnyonyi leka Mpuuga alambule ebintu abulire president ajja abirongose wansi tweyanze nkola zokuwanda okyali ku mukoto simanyi bwe yakolooza muntu alina genda kusaba president yensi mwe tuli yensi mwe tuli gwe kikole ekyo fime bye twagala fena tujja kuba member parliament tujja kuba chairman tujja kuba mayor tujja kuba ki fe twagala mirembe nga ne Kabaka fayina emirembe naye bano bogamba bano okuzimba nga basobola n'okudda mu bakulu emengo ne babaddamu ebigamba abo bantu kikaki okujjanja bwetaaga omusawo n'ennaku zino genda okulira nti ate mbiro teziriiwo ziba zibaddewo temuli mafuta application bagita NetDoc yiriko obujjanjabi bwonna bwetaaga okwebuza ku basawo okufuna eddagala okukebera omusaayi kadogo afuuse kadogo agamba nti ebintu ebimu biganye lwammwe Abaganda kuba nti mwagala kakati bino opposition bayamu era agamba mwami Museveni alina bingi ebyasuubizibwa Kabaka byaganye okukola ng'alina okwetereza ng'Obuganda tebunaba kumukyawa kuba wande ajja kubiyita eby'omuzannyo by'amannyo wenu amakati bagamutwalako dda Kyagulanyi agatwala akyayinza okulayira nga ye akyali mu kuta supu ng'ali mu nnyama supu awola Kyagulanyi amakati agatwala n'obukulembeze abututte awoza akuuma lubugo naye ng'ate Lubaale Kyagulanyi yamutwala kubanga batyo okufa bwe baafuna mwami Museveni kwe kugenda mu nsiko kitegeeza baali basirikidde obusungu
kakati bino opposition bayamba nnyo government okujibuulira wawe kiganyi naye bona oyagala nti babeere side yo bajja kutukuba omupiira ate naddala ayinza okuba yeerabidde nti Obote mukaga yajja myaka gyenkaga n'afukamira emmengo naye byavaamu n'atwefuulira kakati ne bano bammawu ebyo byazinazina ebyo nazina bwati nagira nayawula baali babaddeko n'obuyinza muzeeyi ayinza okyerabira naye ffe tetubeera nankwe tubeera abantu betumba tumubuulira bituufu n'olwekyo abamulimba nti bw'ogula bisekiwera bwe kiwa sente ne kiwola ne kitayogera nakini ne kiwola biba tebimazeewo bizibu by'abantu bibaluma wansi tekijja kugasa gavumenti tekigiyamba kigikuba na bukubi omuntu bw'atayogera mwami Nsereko omukyala atakudda ddamu omugendereranga lwasiba tomusangawo waka lwanyiiga naye nayombayomba buli kaseera omumanyiira n'otereza kyayagala bwatyo bwabeera naye bino ebyokumulimba nti DP mawu simanyani FDC biki ebyo byabulabe nnyo eri gavumenti yaffe ya sente ziva mu byobufuzi bw'aba ayagala okubawa sente ziyite amateeka mu iPod bateekawo iPod zigende mu mateeka lwaki sente zijja eno ekyo osobola okusanyuka naye tekisobola kutwala ssaawa 2 mu nnyanga osanyusa kiba kyabulabe eri gavumenti kulikayo mu lubiri luluma akutumidde tubadde mu lubiri mulengedde nga muli ne VIP bakaliuno n'akawajapteeka mbalengedde balengedde bakulikeyo sentayo omulabiye sentayo mulengedde naye awo bamugala Kabaka era bw'oba tulabiseeko ffe tuba tukulaba esebo kulabusiza n'ensonga 2 mwami Muwada obuzibu bwe nkusanzeemu buli bumu lwaki olowooza nti ffe mu Buganda tunaasabanga sabi nga tulina abateeketeeke nkubuuza ekibuuzo nga Honorable Mpuuga yeesimba kuba pulezidenti omwaka lubuko oba tokamuwa ekisembayo mwami Muwada Museveni ebiruma Buganda abimanyi Katikkiro asiiba abyogera naye olw'okuba talina poliko wiiri eryetuukiriza tajja bikola nze mbadde nkusaba bwe muba mulabye ensonga twadivoketingire tawe mu ngambo Museveni weyagendera mu nsiko yali yakaja Kyagulanyi Bobi Wine wabula gw'ogamba Kyagulanyi tasobola nti ate mwami Museveni tumwongere anaabituwaakoota ffe twagala kugasa mwami Nsereko kamubuulire gw'oli mukulu wange okimanyi tetwagala kulaba ku bintu byabinaayisa nalule kubanga abantu bagenda ebirabira nebalowooza nti eno Uganda simanyi tuli Bulaaya eno Africa walabyeko basivilian abawamba ensi wano majje sige gawamba olina mu baani lwataddemu nga Buganda kale olina mu baani bwewataddemu kanzije era yangu oleme kutukako ate mbwabo olukulu mwebagiza mbalamije nkusana omwombeefu bambi okuyamba omukomyengawo abaami ngaabo ku mpewo batya okwogera amazima abali mu kibiina naye ekyamazima ayimiridde ku magulu ge n'agamba nti abantu batya okwogera nga bali wa pulezidenti n'akujjukiza n'agamba Kabaka yali musaale nnyo mu lutalo olwaleeta pulezidenti Museveni alinambenoobana naye tajjukiddwa bulungi tokubinkaba yongera omukyali agulumiza ebigambo abantu batya okwogera kyabirulinge namuŋoona abaana bawulanise lubaki oya kyekigaanya ate owaayi ebirima by'omuzungu bimanyi naawe asogene Muwada singa abadde minisita abatasula kuba minisita kulamona ebyogerero bigo byabugobi kyekimeri kyakugambye nga tuli kubali bannaffe abali ba vice president obadde oyogerako nti nno bakola ki bambi basajja batotoba tebatuwa kati munange ojagera obwogeko omukulu akalimu kaffe kyembuuza bwe mbadde njogerako kati bagagga
abamba bagagga ngamatiza era yavuga mwana muwata lati wacho yakino kemanyo bulungi n'omutima gwa muntu ndipeti nsereko asazeho kuwa wacho yakino kirumaki muwata owadde abantu bangi nnyo b'oyambi ngagga omuntu naye wana omutima omukyamu omubi obutagaliza era lwakyo ne bwenkaba atya bane bawe kati Pulezidenti Museveni w'omugamba bawe kino ukande banja Kabaka waffe tana kino Kabaka waffe oli mbizimbe bye Pulezidenti Museveni alimanyi ndi ukande banja ukande gaffe lino Pulezidenti Museveni alimanyi kiba ku muntu nti ono kamusasule tamanje tiyakola ddala mazima mwami muwada oli ajetuka agambe nti tatata wa mbedi nsereko tata wa muwada oba bakola ensobi okulekawo omwana waffe Kayira Omuganda Kayira yaliwo Omuganda eyebasima suuliza yaliwo nebamulekawo nebawagira Pulezidenti Museveni ekirungi Kayira yebasima suuliza aseka kamukirabe mwandikawo wamwe kamukabe yoli womulani ekituufu Kayira aliwaffe masuulita ekyawo kanzize Siromuzika mwada tubaseseza naye kamuweerere ekyo kubanga kino abantu bakyogera nnyo obuteteekateeka bulungi bakadde baffe basooka kuwagira Kayira medyo kimanyi naye bwe yagamba nti tusimbe mundu wano gwe kuba gweyiteere ono n'agamba nti siina baana bajja emundu sinazifuna yamusanga okimanyi kyali ekikunyu nga Kayira bamulese emisiine kati kyabagati abantu mulina okuba n'okweteekateeka okulungi ekirala kyabagedde ku kino eky'abantu medyo tukoma kuyamba abantu bangi b'oyambye wano n'obawo omuzindaalo n'ogera ne beesimbawo infact bangi bakusinga n'obugagga naye gwe wooli onyirira tolina tabbu naye tofa kuoli nti kubanga oli teyanyamba ekyo Katonda yakusasula Pulezidenti Museveni embeera bwetyo mwana wa balwanyi ayogera ku bigambo bya Kabaka byayogedde olwaleero ng'agamba Buganda waddayo obwakabaka naye obwakabaka tebulina buyinza ng'ate ze zimu ku nsonga ezateesebwako mu nsiko Kabaka bwe yali yeegatta ku lutalo lwa Mwami Museveni nti nkomawo nzija okuwagira naye olina okuzzaawo obwakabaka bwange n'obuyinza bwange nkole emirimu gyange nga bwe bajjajjange ne bakitange bwe bagikolanga wabula Mwami Museveni okuva lyazzaawo obwakabaka tabuddizanga buyinza awo gwe mulamwa Kabaka gwasinziddeko leero n'agamba nti eriyo na bangi nnyo abalwanyisa obwakabaka nga baagala buveewo n'olwekyo abaana ba Buganda temubongoota muzibule amaaso era n'akuutira nti ebyo mugenda ku byeyo ne muva mu nsi yammwe waliwo ababasindikayo bye babalyamu ensimbi naye mmwe temali kye mugenda kufunamu okuggyako mujja kusanga ensi yammwe esaanyeewo n'abakuutira nti temugeza ne mutunda ettaka temuva mu byalo mubeereyo nti obwakabaka bwetegefu mugumiikize mube bagumiikiriza ekikutte obudde kijja kubuta obwakabaka bujja kubakulaakulanya naye nga temutunze ettaka lyammwe kulimalawo era n'abakuutira abo bonna abali ku mbalama z'ennyanja amagye galemesa abalunnyanja okuvuba nti bakikomye mu nnambiro abavubi bavube kubanga gwe mulimu gwe bazaalibwamu era gwe bamanyi tewaliyo kirala kye bajja kukola okuggyako okuvuba kuba bwe bazaalibwawo kati nno ebigambo by'abeene bibadde bingi era bibadde binyufu buli omu bimukuutta amabba bbanyi buli omu ne bimukyamula kati noono omulwanyi kyagamba nti kituufu Kabaka yasuubizibwa ebintu bye birina okumuddizibwa lwaki myaka 4 akyabanja ebyo ebyaliwo ate nga byasuubizibwa ng'abamusuubiza bo baafuna dda ne bye bataalina abaagaggawala baatereera naye ate Kabaka tebamuwa bibye n'olwekyo ekyo ekimujje mu mbeera ng'agamba n'abaweebwa obukulembeze mu Buganda nabo tebafaayo batya nnyo Mwami Museveni tebasobola mubuulira mazima nti waayi Kabaka wamusuubiza bino tonaba kubimuwa ABCD bimuwe ebintu biterere Kabaka munyiivu si musanyufu akuutidde Mwami Museveni nti bw'ateegendereza Kyagulanyi ayinza okumutwalako entebe ng'akyabiyita byamannyo weno nti kuba kati amakkati ga Uganda oba Buganda Kyagulanyi yagikutte mu 5 bw'ati nti n'amuwa ekyokulabirako ekyekisaawe ky'omupiira temuba muli mu mupiira ttiimu emu neekubbako amakkati nga tekukuliza kuddamu gakwata era buluba olwo nemala neekuwangula nti Mwami Museveni akyabiyita byamannyo weno bya lusaago anajja kulaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga mukubye ennume y'ekigo nga gavumenti agitutte mu bintu by'okusaagasaaga kale mbaagala nnyo mwenna ababaddeko mwebale kubaako akadde ka time kammwe nkasiima mwebale nga kujja kufuna mawulire agali mu ggwanga lyaffe Uganda Omukama nsaba bankuumire mweraba